Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Gyegatteko weegatte ku channel yaffe gwatannaba gyegattako nyiga kaalwedi ako gyegatteko. N'ekirala likinga video zaffe, likinga olaba nti ekukoledde, likinga nze awo ndabira nti kituufu kye njogedde kibakoledde oba okikozesezza ne kikuyamba. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abasajja ndi ku mmwe abasajja oba abavubuka. Mulina obulwadde obuyitibwa obw'okusiiyibwa, obusajja bwammwe okusiiyibwa, ndoza mukitegeera okusiiyibwa oba okulumizibwa. Okitegeera okusookera ddala biba mirundi ng'esatu. Wabaawo okusiiyibwa ng'obadde ofuka n'owulira ng'osiiyibwa n'obeera ng'okanyigiriza buli kaseera ku kitwe akasajjako ako akantuko n'okanyigiriza ng'owulira osiiyibwa ku kitwe kungulu ne munda mu kaseke munda. Wabaawo n'ekirala okubeera ng'olumizibwa ng'owulira obulumi obw'amaanyi ng'obadde ofuka. Ng'owulira obulumi buli bwennyini obwo nabwo bulwadde butera tukwata ffe abasajja. Newabaawo n'okubeera nga buli lw'ofuka mu kumaliriza bw'oti omusaayi gwe gujja oba amasira. Okitegeera buli lw'omaliriza okufuka ogenda okulaba ng'olaba amasira gazze neweebuuza. Okitegeera nga buli lw'ofuka bw'oti ate mu kumaliriza masira ge gajja. Kati mu abasajja endwadde ezo muzitegeera mutera ozzifuna. Naye endwadde ezo maze ozibabulya ziri nga 3-4. Kati we ziva ku ki? Okusookera ddala obujama, tukiyita obukyafu. Gwe naddala gw'atali musale olina ofuba okulaba ng'oli olina okubeera omuyonjo gw'atali musale, kuba buli lw'obeera n'ogenda n'ofuka oba n'oweegatta n'omukazi omulala eyo ebbali olina obukyafu obulwadde bw'oleeta mu kikuta kyekyo. Kati olina okufuba okulaba ng'okiyonja afazaali olunaku kyetaaga n'onaaba n'okinaaza emirundi ng'esatu kale oba 2, naye n'okinaaza bulungi nnyo ne kitukula, kuba kyekwekamu obuwuka obukuviirako okukola ki? Okufuna obulwadde obw'okusiiyibwa akasajjako oba okulumwa oba okufuka amasira. Kaakati obulwadde obwo buwona era bujjanjabibwa, naye gwe omusajja ky'olina okumanya obulwadde obwo ojja bufuna ng'obujja ku toyireeti oba ng'obujja ku bakazi. Naddala mu abasajja abenzi mubufuna nnyo kuba mwebaka ku buli mukazi ow'enjawulo. Kati ojjayo obulwadde obwo ate n'obutwalira mukyala w'ewaka. Mukyala we abadde tabulina ng'abadde yeefaako ate n'omutwalira buli kaseera yejjanjaba w'omuddiza. Mu abasajja musiiga nnyo abakazi obulwadde obwo. Okitegeera mubujjeera ku bakazi ate ne mubuwa abakazi bammwe. Kuba abakazi bo baba nabo tebafaayo kwejjanjaba kuba tebumuyisa bubi ng'ate ffe abasajja. Okitegeera kati n'olwekyo gwe omusajja ng'omanyi nti oli mwenzi, kirungi ne weegaadinga. Buli wogenda ku mukazi atali mukazi wo, fuba okulaba ng'ofuna kye bayita akapiira obeere nako oweewala okufuna obulwadde obwo obusiiyibwa kwegamba bukuluma bujja okukuluma ku busajja bwo obeere ng'osiiyibwa oba olumizibwa ng'ofuka oba okujja amasira ng'ofuka. Okitegeera kati n'olwekyo bw'oba ng'obadde ofunye obulwadde obwo, kyenkusaba gwe omusajja, kyenkusaba obufuna mu nnaku 2-3 gendayo mu ddwaliro bakujjanjabe. Mu ddwaliro kyoba nga nkulaza empeke ezo ze ndi mu kulaga, kati nga bw'olaba ezo empeke bajja zikuwa ojja kwejjanjabisa bulungi nnyo era ojja kuwona. Kati nga bw'olabye eri evuddeko kubaddeko empeke emu emirundi 2. Kati waliwo eyo eya green ogiraba ndowooza, iyo eriko empeke emu omulundi gumu. Empeke ezo z'olaba za maanyi era bonaaba ozifunye zijja kujjanjaba ojja kutereera. Ekyo kye nsobola okukugamba. Bw'obulya nti ofunye okusiiyibwa oba okulumizibwa ku kasajjako ndi ku ggwe omusajja, gendayo mu ddwaliro, nnyonnyola omusawo, munnyonnyole mu butuufu bwakyo ky'olina. Gwe tomulimba, gwe mugambe nti mpulira nsiiyibwa akasajja kange, bwenfuka mpulira nnumizibwa, bwenfuka amasira gajja. Yajja kuwa eddagala eryo erijja okujjanjaba obulungi. Wanaaba agenda kukuba mpisa ajja kukuba mpiso, wanaaba ali wakuwa mpeke ajja kuwa empeke ojja kuwona. Ndi ku ggwe omusajja, njagala nammwe mwefeeko oleme kubeera nga buli kaseera obeera osiiga mukyala wo obulwadde obw'okusiiyibwa. Kati waliwo ezo empeke ezo z'olaba
musawo akulagira wali nti mmira empeke 10 omulundi gumu okumanya nti obulwadde buno buba bw'amaanyi nnyo. Empeke 10 omulundi gumu ezo. Naye n'akugamba oli akubule n'agamba nti wabanga takwenkana kuba nze naziguze nga njagala zibalaga mu abasajja empeke zisobola obbajjanjaba mbalage nti gye ziri mwenfeeko. Kati akulaga nti mmira empeke 10 omulundi gumu. N'agamba naye wabanga nga si muntu mukulu nga ggwe n'agamba nti asobola okumira empeke 5. Waba tasobodde kumira 5 ng'olaba ali wansi kokeera asobola okumira empeke 2. Okiteeko egamba omusawo agezaako kunnyonnyola. Ate olina okufuba okulaba ng'ogoberera ebiragiro by'abasawo. Omusawo ekintu ky'aggamba ky'olina okugoberera, tokola kikyo. Okitegeera, omusawo mubuuze nti empeke ozimpadde naye nzimire ntya, sooka ombuuliremukko. Okitegeera, kati waliwo ezo ziizo z'olaba bataddeko 2 emirundi 2. Okitegeera, jjukira olina okumira ziri empeke 10 singa obanga obadde oli muntu mukulu. Empeke 10 ogatteko 2 ogatteko 1 kwegamba kano ojja kuba omize empeke nga 14 oba 15. Kati empeke ezo oba omize empeke nga mpitirivu bwe zityo, nsuubira omusawo ajja kuba akubuulira nti munnange empeke zino okuzimira sooka omale kulya. Wakugamba nti sooka omale kulya oba sooka omale kunywa bulungi amazzi, ky'olina okugoberera. Tokola bibyo kuba empeke ziba za bulabe singa oba togoberedde ebiragiro byazo. Teyiba nga ddagala lino erya abo ebajja okuwa eccupa oba okotomera bukotomezi, naye lino zino empeke zikolerawo, ziwonya. Ozimira olwaleero, enkeera owulirawo enjawulo nga towulira tokyasiibwa. Okitegeera, kati n'olwekyo gwe omusajja njagala mwenfeeko mwejjanjabe. Zeezo empeke zijjanjabe ekizibu ekyo kye nkugambye. Ate n'ekirala ky'olina okumanya gwe omusajja, bangi mukaaba sirina maanyi ga kisajja sirina ki, era mbagamba nnyo nti bannange mwejjanjabe obulwadde obw'obukaba. Kuba buli w'obeera n'endwadde ezo ez'okusiiyibwa, okubeera ng'olumizibwa, amaanyi g'ekisajja gakendeera, galina okubula. Kali n'olwekyo wejjanjabe otereere sisitemu yo. Okitegeera, kuba nze nasalawo balaga ebintu ebituufu ebigenda okuyamba. Okitegeera, oba bya Gganda oba bya Kizungu mbikulaga nti kino kituufu. Kati eryo eddagala ly'olabye, onaagenda mu ddwaliro oba mu kiriniki bagenda kuwa eddagala erigenda okuwonya ng'omusajja okusiiyibwa. Okitegeera, oba okulumizibwa ng'ofuka oba okujja kye bayita amasira nga gajja ng'omaliriza okufuka. Okitegeera, kati n'olwekyo omusajja njagala nawe weefeeko wejjanjabe. Wejjanjabe ojja kutereera bulungi nnyo. Eddagala olirabye liryo gye liri mu malwaliro, kuba naliguze ndireete ndibalage mulabe nti empeke gye ziri z'osobola okumira n'owona n'oteera bulungi nnyo. Okitegeera, ate oba wejjanjabye gwe omusajja, fuba okulaba nga ne mukyalawo wewaka omujjanjaba. Nga bwe nkugambye nti ogenda ku mukazi omulala n'ovaayo ekiro ekyo n'oleetera mukazi ono n'omusiiga, n'wayitawo ennaku 2 oba 1 n'owulira obulumi. Ekitegeeza obeera wabujja eri gye wabadde ogenze mu kwenda n'obuleetera mukyalawo wewaka ate abadde atabulina. Kati n'olwekyo olina okwefaako oba ogenze okwenda, genda n'ekintu ekisobola okukugaadinga oleme kufuna bulwadde obwo. Wejjanjabe. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mwejjanjabe abasajja mubeere bulungi.